Chagalero mbagaliza show ennungi mbagala nnyo mwebale nnyo bye mukola n'ekisinga ddala mwebale nnyo okutulaba. Lwaki president bweda buli wagenda bwagezaako okwogerezeganya n'abantu bano ddala oli asembera ddala nga buli muntu obwedda avaayo buli muntu obwedda akwata omuze twabirabyeko Kawempe twakirabyeko Enansana twakirabyeko yabadde Rubaga buli obwedda we bagezaako okuwa omuntu Ssekinomu akazindaalo tetufunyeemu president abasajja abo babbi president ebintu babibba bubbi nze wenge nagenda okwewandiisa ne bange nze bansaba ssente president fe twagenda namanya gaffe ne bagajjamu fe baateekamu malala president gababuuza mwatuuka kupaka kugombola obukiiko baabukola president obukiiko tugenda fe okuvaayo nga bali watu abalala president yategedde nti ababbi bali munda mu gavumenti. Okusooka kyabena project nga eya PDM obeeza gavumenti zonna nayo ebanga omwana azaalibwa neererebwa n'atuula oluusi yeefukira oluusi yeesalira ebyayi oluusi eminyala tagisangudde oluusi ali ebikyafu ebyo mu kutandika bisuubirwa ekyo kimu. Ekyokubiri ssente ezo bwe zaali zitandika ne gavumenti ekimanyi ne muzeeyi akimanyi nti ntono. Ekigendererwa kya president kufuula Uganda a welfare state ajja ssente ku bannaggagga zituuke mu bantu waleme kubawo nnyo gaapu nnene wakati w'abagagga n'abafu naye tezinnamala akozesa ezo entono ze tuba z'abafunye ku lwaffe. Kakati ekisooka omuganda aga nti omuyonjo omutono bukyamya enkoko ekyensuti webali nnyo bali ddala kati ekizibu ekisooka buzibu bwakyo. Kakati omuntu bwaga nti omuluka omulamba naddala ate mu Buganda bwe kisinga okuba ndi population yo nnene muluka gumu gulimu abantu 4,000 mutwalo omuluka gw'e Kasubi guyinza okubamu abantu omutwalo buli muluka mugambi gwa kakadde n'akulabye ye. Kakati bw'obanga omuluka ogwo batagetinzeeko abantu 1,000 suubira enkaayana si wona ndi bajja kuzifunako nedda competition ekyali suubira enkaayana wano mu kubawa ne bwe liba ssomero nga ogenda okugaba baketi y'obuugi nga layini eva kuno eri olaba abawaganya mu layini wabaawo oluyombo ekyo kimu kitegerekeka. Ekyokubiri era ku ekyo nga sinakivaako bwe twali tutandika UPE Universal Primary Education ebizibu byali nkuyanja abayizi ab'empewo amasomero agataliyo byali bizibu bingi nnyo obyajja nga birongosebwa okutuuka kati we twogerera n'olwekyo ne PDM is a success, it will be successful amidst those challenges. Kati ekyo kiteekwa omwana kyabizadde lwaki kiri wano nga bwogambye mu Kampala oba mu Buganda olwa population y'abantu abayitirivu abazeesunga. Kati oli bw'atazifuna tasobola kugamba nti ye Kimbowa yafuna nze bwe mba sifunye ntandika okubuuza ani omulala yali afunye wano aba tamumanyi. Bulumu gavumenti yansindika ne ngenda Mpigi district okulaba youth livelihood project enteekateeka yali yakukulaakunya abavubuka ddala. Kakati ne ŋŋamba RDC ku olwo muzeeyi Swaibu Lubega Waggwa yali RDC wa Mpigi mu kiseera ekyo semabegako yali MP wa Butambala. Kati muzeeyi Waggwa n'ategeka enkuŋŋaana ez'abantu bonna ne ŋŋenda e Jalamba ne ŋŋenda mu bitundu byonna. Kati e Jalamba nga nsooka wa kaawo ne mugamba mpa lisiti y'abantu ba beneficiary abaafuna n'ebibiina n'agimpa ne ŋŋenda mu bantu abo ne mbagamba bannange mwali muwuddeko ku project bayita YLP mwali mugiwiddeko ne bagamba nti wano tewaliwo ssente za youth livelihood project nti nedda tetuzuulirangako nenga temuzuulirangako nti ye nensaba lisiti nenga nti ekibiina kye bayita bwekiti mukimanyi nti ekyo tukimanyi gundi mumumanyi ne gundi nga babamanyi naye nga bano ababaliraanyi tebamanyangako nti bano bannaabwe bakola ki nga biba byankukutu kugamba nedda sina byangu kubanga teri afuna ssente najja kunyumiza bw'omulumba ekiro. Ate waliwo ebitundu ebimu nga gurupu zennyini zifuna ne ziddamu. Kakati ye bansobya abantu ba supervisor lwaki ekyo kiba kibaawo ekisooka ku luli gavumenti yajjanga ena basitaafu baayo neeragira muluka chief neeragira kaawo n'agenda kugomola chief n'agenda ku muluka chief okusobola okusupervisinga n'okugaba. Kakati gavumenti ekyo yakikyusa eyagala abantu abalonde mu bitundu mu parish obukiiko obwo
obumanyire ddala abantu abali mu kitundu ekyo bureaucracy ekendeere. Naye Mwami Ruto, obukuusa obuli mu projekiti za gavumenti ezo buleetebwa ki? Abakwasaganya projekiti ezo banaku, baavu, emitima gyabwe si misanyufu. Lwaki bukuusa? Kubanga gamba muyinza okuba mu elementi y'obuli bw'enguzi, kubanga obuli bw'enguzi ne mu kkanisa mwebuli. Abantu bawaayo ebirabo ne wabaawo abisika. Okimanyi ekyo? Nga tebanaba bibala nga tebanaba ne wabaawo abisika. Kati eyo mbeera twavunda. Okitegedde? Ekyo toyinza kukinenya ku bali mu gavumenti bokka. Waliwo ekizibu ky'obuli bw'enguzi bwe buli. Naye n'ekirala, obuli bw'enguzi buno buvujjirirwa obufunda bw'ensawo ku projekiti eyo. Kirungi pulezidenti ate nga yeesigika ayagala kwongeza ssente ezo. Buli parish wakiri ebeere n'abantu 4. Tugende nga gradually ekintu kiri continuous. Basebo ne bajjamu tetusobola kukifunamu ffenna mulundi gumu. Kitandise n'abakuusa abakirimu abali b'enguzi babeere more exposed. Olina akusaba ssente ate okuwanisa gundi yamwe group yamwe. Yes, ebera mu binnyonnyole mmwe mwennyini. Ate temubinyonnyola ng'obudde buyise. Ezimu project ezitegerekeka. TikTok ezajja ku bintu communication eyajja technology ono kiteekewo nga bukyali nti olw'eggulo nabadde nabusanke gundi yansabye zino kiyise ku forum yonna kubanga osobola nokukola TikTok page mu kaseera ako kiyiseeko kitambule. Naye president nga yakambwa leero senoga idiot nga agamba abasirikale nga balemesa abantu adde bajja okwogera ebituufu. Bwe bubadde obulamu bwe ebbanga lyonna ekintu bwe kiba tekituuse mu bantu agenda ku muntu wa bujo bwakutuma awantu akugobererayo alabe biwakola wabituusa wadde emirimu gifaanana gitya ekyabadde kyakikola. Enkola president yabadde akolamu ey'okuyita abakulu abatwala mu kitundu ekyo nga n'abateeka ku nninga yabyabufuzi oba kyekyo? Eyo system agikozeseza ebbanga lyonna okuva lwe yajja. Namulaba yali e Masaka n'ayitayo oba yita RDC waliwo yayita DPC yakunya DPC embwa za polisi lwaki za ssente. Eyo accountability ye ebadde ya bbanga lye lyonna abamumanyi era abamumanyi eyo element ya transparency governance. Yes, nti democracy abamu kibayita transparency. Gwe bwonjoga omuntu ali eri wansi ow'enkumbi n'omutyobola n'olowooza talina mukisa, president afuba okulaba nga n'oyo alina omukisa. Era bw'aba muntu nali mu State House nalaba abantu delegation ezijja okulaba president mulimu na bano abasapatu ng'emu ya kiragala emu myufu abawansi ate abo abaagala nnyo kubanga oyo bw'ajja bw'aba amunnyonnyola talina interest ya kumuwa kifo amubuulira alaali ekiri ku kyalo eri kiri eri gy'avudde. Yes, kubanga talina interest ndala zonna ajja n'omutima gwe gumu gwonna tayagala mulimu tayagala kinaakubuulira exactly what is on the ground. Mwami Ruto, president alinayo ku nteekateeka y'okukwata abanyaguludde eggwanga lino. Enteekateeka nnene namutayiika era ezzeetambula kubanga w'ogitegeerera mu bajeti ya Uganda mulimu ssente empitirivu nga zivunaanyizibwa ku kukwata babbi. Ekyokubiri naddira paaliyamenti ng'essunsuliro ly'essente bwe zitambudde mu sisitimu yaffe ab'opposition be bakulira obukiiko obukunya kubanga balowooza nti bo tebajja kwetaba mu kunyaga ssente ezo. Unfortunately obukiiko obwo babubakwasa opposition ate bakonaivinga n'ababbi ne be bakunya. Kwegamba kiringanga bw'ogamba nti ndeese kapa eri emmese zino n'ozuukuka ekiro n'osanga bali kapa n'emmese bali ku dansi kyekiri mu palamenti eyo kati ekyo okukusoomozebwa akajja kasasa kabeerawo kalina okukunyamu ebyenyonyi ebinyonyi ajagenda kujja n'obuwumbi mu nsawo ebyo bifiiraawo. Ebyo bifiiraawo kati mmwe mwennyini mwebuuze nti ono munnaffe atugamba enkyukakyuka n'omumwa n'agunyola ng'ayogera ekigambo ekyo ye lwaki akagenda mu paaliyamenti asitula wano nawali nawali ebizimbe kuba mubimanyi ng'ate abadde akunya kakiiko kano akatukwatako nolwekyo ogwo omulimu si gwa Mwami Museveni yekka ffenna. Naye Mwami Ruto olaba ebintu nga ebitambula olaba nga Uganda yeetaaga enkyukakyuka oba teyeetaaga tujje nga tubeerawo? Enkyukakyuka Uganda yagifuna dda bwe kyali kyetaagisa enkyukakyuka bannayuganda baagolokoka. Omulimi, omulunzi, omusayi w'omuddo, omufumbi, buli muntu yenna baagolokoka ne bakwata emmundu okuleeta enkyukakyuka mu Uganda yajjanga ennaku z'omwezi 26 1946. Egyo emyaka 4 egiyise. Yes, tutambule ku ekyo ekyaliwo. Bwemala okukikola waliwo abatakitegeeranga ewammwe obukoddomi bwe bwasaludawa
nze mpasa kayunga kati singa ogende Kayunga ne bakuwa seggwango w'enkoko n'omusa mu mmotoka yo n'omusibi n'omulija emiguwa n'omutuuse ewuwo n'asula mu mmotoka nga weerabidde watuuse kiro ku makya abaana bwe bamugyamu ne bamusumulula asigala ayimiridde awo omuntu amala mukonako namuga nti oli musumulule kati waliwo abantu abatamanya nga nkyukakyuka kyolati kati bagyogera kati boogera enkyukakyuka eyajja edda wano balaba kubiriwo essaawa zino nti okusomesa omwana wo si kyangu okulaba ebiriwo kati nno okusomesa omwana tekwanguwangako nga kati olw'ensonga edda population eyali esoma yali ntono nnyo yali fraction ntono nnyo kati okuteekawo embeera buli muntu nalaba nti okusomesa omwana nsonga nkulu eyo transformation of society gye twajjirako we twajjira wano nga bannayuganda ebitundu 14 ku buli 100 abakeera enkya ne bagenda okukola nga bakolera kufuna ssente ng'abasigadde bonna bakola kulya bwe twali tufuna independence abantu baali 9% abaali bakolera ssente mu 69 Obote yali atuzizza emabega olw'okulwanyisa ennyo Buganda ng'abakolera ssente bafuuse 4%. Mu 1971 Amini bwe yali awamba Uganda ina population of 9,400,000 people. 9.4 million nga kubo emitwalo 10 joka gyegikola ekusasulwa ssente ng'ebirala byonna si byanfuna. Omusajja n'asitukanaga nti abantu bonna balina okwetabamu n'asookaga nti gavumenti eve mu byobusuubuzi n'okuddukanya ebintu ebyentambula liberalization bwe yajja nessa ssente n'effutuubi mu bantu ne tugamba nti tukole tutya abakazi bonna bafulume beetabe enkulaakulana tejja kubawo nga tebagiriimu okusitula omukazi okusitula buli kikula kya muntu abaliko obulemu jjukira nti luli edda mwabaggaliranga n'emmanju abagenyi bagenda kujjoyo mu musibire eri mugye mbamutwalira ffene gyanaamulira tavaayo paka nga abagenyi bakoze eki kati olwaliro bali mu buli every unit of leadership okuva ku kyalo paka mu kabineti era nabo beetaba mu nkulakulana y'eggwanga lino ate nakiraba abavubuka kyekizibu kyoyogerako obuvubuka olw'okubanga yo stage togibeerako olubere tozimbanga nju ku stage tofumbirawo buugi olindirawo kidduka kikujjawo kutwala ku level eddako abavubuka be ye challenge si wanooka mu nsi yonna olw'okubanga bo amaanyi gaba mangi ng'experience ntono bw'otobalungamya bulungi bafaafaagana kyovula bona abakozesa tugende twekalakaase abatta future y'abavubuka si ya mulala yenna naye mwamirutu kati bw'otunuliranga ku kyenjigiriza kye tubaddeko kyennyini nti waliwo abantu abatalina busobozi okuweera abaana baabwe mu masomero oba oliawo agalina ku standard ate amasomero agalina ku standard ga busanga okiyise standard buli muntu alina ennyumba ekololo buli muntu alina ennyumba erubowa naye ozimba w'osobola era n'ogibeera mu bwanga tolina standard gwe bakufuddeko nnyo kyebabudde bateekawo bonna basome obusobozi bwa bonna basome nga tobulina kyabuwaze bw'oba tolina busobozi bwa kutwala mwana mu ssomero lya bonna basome then lwaki ozaala bakusaba requirement ogenda okumaliriza ebyo byonna abirwanyisa guno gwaka temujjako bantu bintu temugoba mwana lwa uniform temugoba mwana lwa kino n'ekyemisana temukibagobera wakiri oyo atalina ssente za kyamisana bamuwenga entanda gyagirire ate obusobozi mwamiroto ate obusobozi obusuubuzi ekintu bakikubye emusolo gwa mirundi 3 bakubye eri ng'oleeta bakubye ku customs ekyobusuubuzi nja kukistadi nga naye ekyomukisa mulungi mpangalira mu Australia emisolo gye ddala be Bulaaya emisolo egiri e Bulaaya bwe batuwulira ono baga nti mumukaabya akajanja akasukkiridde kati baba ifris oyo eri bamuyita GST bwe nali naakagenda nga ne waba oguze peeni kulina okubaako ne bw'olinnya train ku tiketi yo bakulaga nti 73 cents goes to government GST ku tiketi yennyini ku lisiiti kati ekyo nakiraba mu 2010 olwaliro ffe 2025 okwekalakasa okugaana ifriz ategeeza nti ono kyatunze wabeerewo obujulizi nti ssente z'omusolo zigenzeeyo eri nti kivuddeko omusolo kozi ifriz abasuubuzi bagikuba kubanga abasuubuzi ba wano muffe tetubimanyi oba temumanyi musooke mubiyige mulyoke mujje mu esiganga bwe linakola bwe tejja kutekinga off bagamba ifriz ali bamubakuba nnyo bamukuba kubanga tebakimanyidde waliteiro oli yagamba nti nkugambye atunda peeni mu Australia yo sitaba waliteiro
pen n'ogigula ku lisiti kuliko GST money ziri indicated yazo zigenda butendevu era yo olugifulumya pen bwoti gavumenti nga yategedde dda bayita ATO Australian Taxation Office eba yategedde dda nti ku shopping center wali tufunyeyo sente bweziti kiri mu system Mamirutu ekyo kibageza ko baleetera waliwo ekyabaluseewo ate omuze guno gubadde bwegulya ebbanga nga bana NRM oba n'abalina obuyinza mu NRM ebintu bwe bijja oba wabaawo program oba project yonna egendereddwamu okuganyulwa bannayuganda bana NRM n'abo abalina obuyinza bajezza neetafunira neetagenda mu bantu bonna kati ekiri recent ekiri current ekyakabaawo era ekyabaddewo gavumenti yatadde ssente empitirivu nnyo neereeta enkumbi oba wakiwuliddeko ekyenkumbi enkumbi zatuuse naye nabadde ndaba ku mawulire omubaka w'e Bale constituency mu parliament Kayombera Tebandeke yagenze ku district n'amakufulu n'asiba esitowa mwabadde enkumbi ekyamusibizaawo nga bwe babadde bagabanya enkumbi zino bayise bakkaada ba NRM babeerewo era mukuzigaba nti Kayunga mujjafuna bweziti Bale constituency mugenda funa bweziti constituency ezo bweziti eyo nga ekigendera kyabwe kuzikubirako campaign bana abali mu kalulu NRM kakati nkubulya nga tonabana genda wala ekinyiza aba NRM gavumenti butakola ekyo kyoyogera nze mu 2003 nali ekyankwanzi nga neck ya movement eri commending okudda mu bibiina okusoma okuta ebibiina byofuzi open up political space mu 2004 nengende Dar es Salaam twali abafubuka 8 to share experience with the chama cha mapinduzi ekibiina ky'ebyobufuzi tubadde mu nkola y'abaseruganda individual merit tugenda kola tutenga tuze mu bibiina ekyo kyennyini kyoyogera NRM kyetakola ate nga kiyali badde ekola Dar es Salaam baŋŋamba gavumenti mu mwaka ogujja bw'eribanga eriteekawo okutendalinga okugogola emyala n'okwera ebibuga n'okukola ki eyo meeting no awareness esookera mu mpate aba pate eyo ne bamanya ne beetegeka bagenda okutuuka okusaba programu eyo ng'aba pate beetegese gwe muwendo gw'okubanga ekibiina kyammwe kyekikulembera mu covid nayomba n'aba movement nayomba n'aba gavumenti yatukuba nnyo mu covid ekyokulabirako bwe bagamba nti batunga obuwero mask President mu 2019 yali wano mu Kampala ng'amaze okukomissioninga abawala 7,000 mu skilling project n'ebyalani ng'abibawadde ne tubagamba nti ani gwe mugenda okuwa omulimu ogwo atali bawala bano ababadde basoma ate kusenza 81 billion mubaweeko billion 3 bweziti mube empowering nti ekijja kulaga kyekubiira. That's very wrong. Ekyo kikyamu ekisooka kya byonna enkumbi ezo kati Sebandeke yagadde kola campaign ey'ekijegera kati waliwo abajega abamugoberera olw'ekyo enkumbi zijjira mu manifesto ya NRM ekyagenda mu maaso the first sitting of any cabinet meeting is to adapt the manifesto of the winning president. Olwaleero Uganda working document yaabwe ye manifesto ye NRM bwe babanga bazitutte project zonna tubadde tubeera nabo badde bafuma nfume tuleese emyoga ne bagufuma tuleese ebiki bakategera ku PDM nti kibasala kubanga abantu bafuna ssente wansi eyo bano bakakitegera nti kibasala naye luli buli kye tubadde tuleeta nti ebyo byannadde sinti kati kyabadde kyavunaanyizibwa okusiba woofiisi enkumbi kyabujeganya kikola ngani nga area MP kakati ayagala bamukwate kubanga area MP nedda ali entitled okola follow up ku bintu ebyo. Follow up doesn't mean you intervene like Nera that. Area MP. You don't intervene like that. That's not his job. And parliament parliament mulondoozi bw'ogula ewammwe enkoko omukyala n'agifumba tomugwa mu bulago nga n'abaana bakulaba olw'okubanga ebifo abigabye nga bw'otoyagala. Okakasa nti abaana bange enkoko bagifudde. Mwami Ruto. Yes. Ate nonze ekyo ndabanga ate kye kiyinza okwongera okuyawulayawula ensonga. Si kugiyawulayawula. Olw'ensonga. Twagenda mu bibiina by'obufuzi. Bwe tukola campaign kati ekigenda mu maaso candidate waffe alaga manifesto ye NRM. Naye ssente nanti ezikola ebintu ebyo teziva mu ggwanika lya NRM. Nedda tekyetagisa ggwanika lya NRM bw'amala okugikola nkunnyonnyodde bw'amala okukola manifesto
ne mwami Kyagulanyi n'akola ne Nandala n'akola ne Mubaraka Munyagwa n'akola bannayuganda ne bazituna baga nti tugenze n'eno eya NRM bwe batuula the first sitting of any cabinet meeting is to adapt the manifesto of the winning president, and that one becomes the working document automatically. Mwe nana abatagale movement eyo manifesto yebagenderako ate mulimu gwaba na NRM wansi wadde gogamba nti MP kyovula bensobye nene beba MP aba opposition ya dawa mu Buganda abagamba nti fere tugenda ya mu bintu byabo bote mubigenda mu nabadde nomaka gwenjogera naye ku nsonga z'eddagala tuwade tukyali ku nkumbi enzija awera nkyakiriko nabadde nze mwebuuzako buuza ku ddagala bwe libalize ku bitundu bamanya batya honorable nangamba nti ng'omubaka wa parliament bateeka basaba ennamba y'omubaka wa parliament mu NDA National Drug Authority omubaka wa parliament ow'ekitundu ekyo kati NDA bwe commissioninga eddagala ligende nti ligenze mu district tugeze ligenze mu district Nakaseke bwe ligenda mu district Nakaseke omubaka wa parliament ow'ekitundu ekyo ategeezebwako bwamba mutegeeza nabanga nti ajaggalewo sitowa yalyo anedda ono njagala tudde ku tebandeke ati nkomawo eyo okumutegeeza then asobole okukola follow up eddagala ligabiddwa bulungi amalwaliro g'omu kitundu kyo gonna gafunye ekyo baakikola nga komiti ya health mu parliament ye yagambanga nti ffe tetumanyi bituuka ddagala lyazze waffe kubanga bagala dikolerako ebyobufuzi no problem omubaka bamubuulira naye ku buli ddwaliro kuliko komiti eriko ba local leaders etegeera nti mu ddwaliro lyaffe lino health center 3 oba 4 oba 2 muzzeemu eddagala bwe riti oyo local leader omuntu w'omu kitundu yamanya nti empeke 8 zaakagabwa waliwo wasigaddewo empeke 14 nekyawukana kya n'ekyenkumbi nedda ekyenkumbi muvumirire ebikolwa ebyo bwassejjoloolo ebyekifaanana bwe bityo omuntu okujjanga n'akola ebyobufuzi ebyomuyebambe ng'ekinyira kikubibwa amasannyalaze no mpuliriza essente ezo bwe ziba zifuluma gavumenti yezifulumya parliament ezifulumya bwe zifulumya negamba ministry ya agriculture yegenda okuvunaanyizibwa mu manifesto yaffe mulimu modernization of agriculture okuyamba abantu okuba empawalinga bw'amala okukitegeera bulijjo tugaba okimanyi tugaba pampu ezifukirira okimanyi tugabye ebintu bingi ebikwata ku byobulimi okimanyi tugaba ensigo za kasooli ng'ezo tagenda ngayo kuziwamba yayagadde kwebamba omubaka okulobinga kyeki alobingira mu komiti eya agriculture agendayo n'agamba twagala ssente bwezi kizigende mu agriculture zikole kino na kino na kino awo wakikolera kati bwamala olw'okubanga ensawo ntono ebintu bitono okulobinga kwe kugenda okwogera n'abakulu era aba opposition tebalobinga bo bagamba tebaagala kukolagana naffe ekyo kyekyobujegamu ababalonda kubanga wano olaba nina report gyensobola okuwa neweewuunya gavumenti nga ne parliament kweri yasalawo tutaase obutonde bw'ensi bwe bwegamba nti tutaase obutonde bw'ensi nekitwala ebbanga nga tubuulira abantu bakubiriza bannange muve mu ntobazi mobilization neekolebwa bwe yakolebwa ne bagamba kati action to take place alemeddeyo bamukangavulire bamugyeyo ababaka abafa mu busoga bemanyi mikwano gyange abeekaliro omusoga yakula yazaalibwa yalaba jjajjaawe asimba muceere mu kibali muceere mu lutobazi ekyo nga ab'obutonde bagamba ekyo kyonoona abasoga ba MP bambitundu ebyo ne palisa ne bajja bagamba nti sebo gavumenti kituufu bano bamenya mateeka okusimba omuceere mu kibali kiri against the government policy naye abasoga bano obulamu bwabwe bwonna bulimira ku muceere tugenda kibajjamu tutya government president ababuuza mwe muteesa mutya nti ffe kye tuteesa tubaweeyo projekiti endala projekiti ki nti nti wakiri balunde waliwo ente nga olunaku evaamu eriita 40 mwezi every day nti tugende tusokoleko okubagoba mu kibali tusooke tuba okubalabirira ente ezo okuzirabirira nga tetunnabagoba ente bazifune tulooke tubakufuumule ekyo kyakola era nina mukwano gwange yali alima nnyo omuceere gw'omukibali olwekuba eriva eyiganga okugenda ekaliro ekkuba eryo kati oba lyali lyattakane mputa kati tibalizimba nga balina ekibali kiwanvu nnyo nga musajja mwajja ssente z'omuceere kati yaŋŋamba nayogera naye nti nina ente evaamu liita 45 buli liita waliwo ennyini ku kibeere kweva ya 102
eri lita y'amata ey'omukyalo era bajja buzaawo ne bafuna amata ago buli lunaku naŋŋamba nnyingiza sente ezikunukiza 8,000. Okay. Liita waliwo ebeera ku 2,000 waliwo ku 1,500 eri wakati kati we baliita nga ya 2,200 eriita 4 giba 8,000 naga nti bwe nzijako 2,200 gikola ewanga olunaku lwonna netusiiba nga abagagga. Njagala nkumalayayo point eyo gikumiikirize. Oyo naŋŋamba ekyo bwe kiri bano abaffe wano baagoba abantu mu Lubigi. Naye nga ab'opposition y'omu Uganda abakulembeze b'omu kitundu baagala gukozesa nga mukisa gavumenti abantu bagikyawe. Mulaba mwe babagobye so singa omuloodi oba oyo kati oyo gundi ono owalubaga North sira kyenyiza mubanja owalubaga no kasiba nti gundi kawalya omusubira kukola kyoyo kiki kyamanyi kakati abo bagamba tetugenda wa gavumenti temugenda wa gavumenti abantu bamwe bakaba walaba wano mu Lubigi abantu babajjamu bujja tewali mukulembeze kibaita lobbying ekyo baita lobbying gyo badoyogerako kakati mu kaseera kano ono tebandeke mumanyi nnyo Serumpanise yayagadde olw'okuba biseera bya campaign lwaki bulijjo tajja n'azinda sitowa za kasooli andi enkumbi baadde bazirese ziganyulwa abantu bonna nga NRM ezezizza yadde NRM yabadde wa mazike enkumbi NRM yabadde wa mazike yabadde wa abantu kubanga NRM ino obuvunaanyizibwa okulaba ebintu ebijja bulijjo bajja ne andi opposition bali tebagenda kufuna kati population yabadde opposition ani yaga nti enkumbi za opposition yezo enkumbi za gwanga lyonna abantu bonna naye ababadde baziraba baziwadde b'NRM si mulimu gwe olwo tusasulira ki agriculture officer ekyo bwe munaatandika okutembeeta ebintu ebikyamu ebyo justifying you are spoiling your country. Agriculture ne mayifu ne Minister of Finance balungamya ku ngaba y'enkumbi ezo nga bwe zino ttambula bagamba bati MP anajjanga naggalawo MP nga eriyo MP he should have gone to police n'agigamba nti waliwo obumenyi bw'amateeka mu kugaba obugendo okukolebwa mu era bwe yalize ku fula ya parliament n'agamba nti no statement of national importance okuva ewaffe enkumbi bakoze bati si mulimu gwe kwanjaluza magalo ge era bangaye mu enkumbi zazimu ezo mbwe ekyotera honorable Kasolo kwakubira campaign zagaba ekibagaana okubeera mu movement namwe ne mukubeera ku campaign kiki alo ebibiina byate byakomawo ebibiina byakomawo buli omu oyagala buli mwabere mu ebibiina byakomawo mwekyammwe kizze naki kubanga lwaki omukulembeze bw'awangula tetugaana manifesto ye kufuuka working document manifesto ye gavumenti ye n'ekibiina kye be bavunaanyizibwa okulaba nti etuukira ate njagala nkubuulire tetusobola kuwa nkumbi ba NRM bokka kubanga twagala okusika bali omwana omusika otya mu kalulu awo Kyagulanyi wakugambye nti muleke kati naye afugemu olabe manifesto ye bw'agiteeka sikuzanyiirira walibeko Timba Amirembogo Timba oli omulabeko ng'Amirembogo enjala ne bwe mulumu etya kati Kyagulanyi mutawanya waaki mwe mutawanya manifesto ye munagimanya mutyanga ya Kyagulanyi nga teze mu place mulimu gwaffe okugimanya mumuwa obuyinza agitekako fani yabutu watyo mwakube mundu sino mundu fa kubye mundu fe twadda mu 1996 president yali atusiibula n'agamba nti ebyolutalo ebyatwalwana bikomye omuntu yenna ayagala okukontinuinga in governance agende mu bantu batwalwana bakyalimu n'ennaku zino bani batwalwana anti batwalwana baddayo mu bantu omusanga ekyo akyewaanisa tetwalwana ekyo tekigaana kubaawo kati bakaawonawo nno nze we nakulira nga bakyabeera ku mwenge ne baga nti fe bakaawona baba balwana olw'ebbama nga n'okuluma tetulumanyi mwe lwaki kibaluma lwaki bakitammwe tebaagenda mwami Lutunga njagala okwerekeza abatabani bo bazze bakomyewo akalulu kano okalaba otya bwana byabakama akategese mu ntegeka ki Uganda yemu ku nsi ezisinga okutereka akalulu ekyomukisa mulungi bwe tugenda okulonda amawanga mangi mu Afrika gaba galonze amawanga 9 olwedde galonze mu mwaka guno ogwedde era nfe tukubidde campaign tewali ggwanga ku lukalu lwa Afrika liina nteekateeka nga ya Uganda teririwo byabakama nno mumuvunaana mwe mwamutusaba byabakama yakajja nze I love byabakama so much kubanga tuba twasooka nitubeera ne mwami Besweri akabwayi Steven ne mumuvuruga netuleeta Azizi Kasujja ne mumuvuruga netuleeta Dr. Badru Engineer Badru Kigundu ne mumuvuruga ne mugamba twagala mulamuzi waliwo yadduka mu kwekinaana mu gumu nga tekanaba nakubaawo fe twali tetwali sife twali tufuga kinana mu gumu sife twali tufuga akekinaana yadduka sife twali tufuga ebyo bibuuze ba UPC ne bannaabwe aba DP obake kaviirako n'omukulu ogenda mu ttale olwaleero luno tulina gobyabakama tomulabangako mu baati bategesa nkugambye it's marvelous so far so good atunulira etteeka
n'atunulira embeera n'abimaringa n'akola ekituufu owulira bakayana tebalinayo kalulu obuzibu twalina ba professionisnda twalina ba dokita Ayume twalina ba Simanyani bakabwayi twalina ba engineer Ayume yaliko mukalulu yali speaker naye twalina akabwayi simanyi professional yali ki twalina engineer badu kigundu akabwayi economist mubalirizi badu kigundu engineer amasanyalaze biki ebyo naddamu bikoze bitya kati ngebino kati tulina munamateeka omulamuzi ekyo kyennyini kye mwakaabiranga nga bwe mwatukabiranga okuzza ekibiina ky'ebyobufuzi kikozesa advantage okunafuya opponent okugoba omuntu mukalulu ng'esigadde ennaku 5 ng'abadde omuntu ali mukalulu ataddemu ssente ze akubye kampeyini akubye ebipande abandonzi bamunyonyonse na biki kintu ekyo we bakutegeerera ng'ozze ku lujjuliro nga tosaana ddubaako bakutegeerera bakufulumiza si kumala kukkuta naga twakwekengedde nga wakajja azze wano yazze ne pakiti y'obutwa ku lujjuliro luno tebalina nti mumuleke kala amale tunaabirabanga awo wennyini we bakufulumiza naye abantu omanyi tufunye omulamuzi agoberera tteeka kuteeka ekyokubiri okulonda okungi kwe tubaddemu abantu bongedde okusituka mu kutegeera ebyokulonda fa ku bano baserumpanisi abagenda olwokuba balaba nga tebalinayo kalulu bagenda bawoggana buwogganyi bagenda bawoggana akalulu kabeere discredited banoonya ebintu ebiraga nti akalulu si kabwesimbu kana akalulu it's the best that we can have at the moment. 2021 twalina abalonzi milioni 17 ku mundi gwe kweyongeddeko milioni 4 tulina milioni 21,689 osuubira voter turn-up eyawaggulu ddala voter turn-up eyinza okujja naye jjukira nti nabano ekiboogeza ebyo kalonde kakuuma ensasagge beera ne bendera simanyi poliisi bali 5,000 ffe tuli bangi tujja bayimukiramu ekigendwa kyabwe ekimu ku ekyo voter turn-up kukka kyova olaba eno Kawempe North out of 190,000 gumu 7,500 gwe gwalonda ekyo kiva ku nkola yaabwe naye kati ekyo Kawempe mwe mwaleeta amagye ne gatiisa abantu nkubuulire ebyo biwanvu nnyo singa bino lya mudakiika zino naye nga obyetegereza okudda emabega you will be surprised. Presidential candidate Munyagwa Mubaraka yavuddeyo n'agamba nti alaba Iran alaba ki alaba mu Iran alaba nga tekuli agenda kweza 50%. Omusajja yagamba nti okuloota si kibi naye okukkiriza ennyo mu birooto si kirungi kebobeera nga lugaseera kulota kukkiririzamu si kirungi agamba ye talaba wagenda kuweza bitundu nkugambye okuloota si kubi naye okukkiriza mu kirooto n'okitambulirako n'oloota nga Kimbowa akutema ejjambiya n'ogoloka nawe n'omuga nti kamusooke ogenda tebadde olota niweerabira nti kiri nabadde ndoota buloozi so osubirawo omuwanguzi mu kalulu kano straight away nabadde ndaba MI16 kitongole ekikese ekyabungereza kyalaze nti candidate waffe ali 70%. MI16 teyina ludda 70 nga mu campaign alimu yekka kakati mu campaign eno President Museveni agirimu yekka mulokoti mukiraba agirimu yekka abantu abali badde naye tibaliimu bano bafaanana nga Jesus Christ bwe bamuteeka ku musalaba ne bamukomerera n'ababbi ababiri mu kalulu bamuteeka ne Balaba omunyi w'enjaga omukwasi w'abakazi kalifujjo naye musajja watu nakkiriza bamuteeke naye ku ballot ate ne balonda oli against him n'olwekyo it's a very big humiliation eri president waffe atukoledde ebintu ebifaanana bwe bityo okuyimirira na bano baserumpanisi naye olw'okubanga ye wiiri y'Abannayuganda ye wishi y'Abannayuganda kabagende babapime okulonda kwa 15 olw'okulera sabiti ejja mubeere organize mwekuume muleke provoking abakuumaddembe temukola kucyankalanya kwonna buli omu tuuka woolondera mu budde bwe bakugamba nti vaawo wano vaawo kubanga gwe n'emmundu temufaanagana muli bantu banjawulo oba muli bintu byanjawulo nnyo ate gwe ebiseera ebisinga gwe omuntu omu oyinza obuterowoozaako naye bw'oba otutta akasa ne weerowoozaako waliwo abantu abali emabegawo abangi ddala abalya mu ngalo zo abasuubira okulya mu ngalo zo oli Kampala naye mu kyalo kyewamwe ku lunaku wava bamanyi gwe kaali e Kampala era oli wabaawo mwana wa gundi ayagala okujja e Kampala bagamba mukubire mutaani wa gundi eyagenda e Kampala so olw'ekintu ekyo siringa agamba nti nange ngamba banaga nti kalonde naye obubaka bw'owadde obwo obusembayo bwa buvunaanyizibwa buli munnamawulire yenna bwe yandikoze bw'atyo kyalibadde kyamugaso ennyo eggwanga lino kubanga bannamawulire olw'okuba ndabirwamu maama yaŋŋambanga yasooka nakola statement ndaga nti endabirwamu evuma ninga nti maama abadde kyendabirwamu evuma etya nagenda okutunula mu ndabirwamu endala ng'ekulaga bulungi ng'ekulaga agiri wenna ozimbagatanya olinga gwe bakubye ebikonde n'olwekyo munnamawulire oteekwa okugirayo abantu ekifaananyi ekituufu mu kalulu kano
gwe fulume eka wadde kyetugenda okumanya muwendo gw'abameka abatakkiriziganya naffe era tubakime twogereko nabo tujja nakulaba gye basinza okubeera n'ebizibu ki ebikyaliwo naye akalulu Yoweri Kaguta Museveni yakawangula mwami tusibula Bannayuganda mbasiibudde basebo ne bannyabo neesimye okuba ku mukutu guno for the first time Mukama Katonda abakuume kale njagala okubagaliza akaseera kalungi mwekuume mwewala amakomera bannange kiri mu kkooti ennaku zino bakuteekayo kati bakuwa omulamuzi agamba kuzanyirira kwakoba komonga 21 komonga 21 komonga 23 mukusaagirira mukyala bireete bamugamba akomonga 2 simanyi mulumu mulimu n'abatagenda kweronda wayisa omufumbiro noono omuwala Kaija sibakulabikako ku Kaija ki waliwo omuwala wennaka bamuyita Doreen Kaija y'omu ku baali batraininga abali batraininga parade ey'ekikugu kama abawo mukisa so kale